Essula ey'okubiri. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Dawudi n'abuuza Mukama ng'ayogera nti, nyambuke mu kyonna ku bibuga bya Yuda? Mukama n'amugamba nti, yambuka. Dawudi n'ayogera nti, n'ayambuka wa? N'ayogera nti, e Kebbulooni. Awo Dawudi n'ayambukayo, era ne bakazi be bombi, Akinowaamu Omuyezuleeri ne Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri, n'abasajja be abaali naye n'abambusa, buli muntu n'ab'omu nnyumba ye, ne babeera mu bibuga eby'omu Kebbulooni. Awo abasajja ba Yuda ne bajja ne bafukira eyo amafuta ku Dawudi okuba kabaka w'ennyumba ya Yuda. Ne bamubuulira Dawudi nti ab'e Yabesugireyaadi be baaziika Sawulo. Awo Dawudi n'atumira ab'e Yabesugireyaadi ababaka n'abagamba nti, muweebwe Mukama omukisa, kubanga mwalaga mukama wammwe ekisa kino, ye Sawulo, ne mumuziika. Era nno Mukama abalage ng'ekisa n'amazima, nange ndibasasula ekisa kino, kubanga mwakola ekigambo kino. Kale nno emikono gyammwe gibe n'amaanyi era mube bazira, kubanga Sawulo mukama wammwe afudde, era ennyumba ya Yuda banfuseeko amafuta okuba kabaka waabwe. Era Abuneeri mutabani wa Neeri omukulu w'eggye lya Sawulo yali atutte Isubosesi mutabani wa Sawulo, n'amusomosa n'amutwala e Makanayimu, n'amufuula kabaka w'e Gireyaadi, era ow'Abasuuli, era ow'e Yezuleeri, era owa Efulayimu, era owa Benyamini, era owa Isirayiri yenna. Isubosesi mutabani wa Sawulo yali yakamaze emyaka 4 bwe yatanula okufuga Isirayiri, n'afugira emyaka 2, naye ennyumba ya Yuda ne bagoberera Dawudi. N'ebiro Dawudi bye yamala nga ye kabaka w'ennyumba ya Yuda mu Kebbulooni byali myaka 7 ko emyezi 6. Awo Abuneeri mutabani wa Neeri n'abaddu ba Isubosesi mutabani wa Sawulo ne bava e Makanayimu ne bagenda e Gibyoni. Yowaabu mutabani wa Zeruyiya n'abaddu ba Dawudi ne bafuluma ne basisinkana nabo ku kidiba eky'e Gibyoni, ne batuula, bano emitala w'eno w'ekidiba, nabali emitala w'eri w'ekidiba. Awo Abuneeri n'agamba Yowaabu nti, nkwegayiridde, abalenzi bagolokoke bazannyire mu maaso gaffe. Yowaabu n'ayogera nti, bagolokoke. Awo ne bagolokoka ne basomoka nga babaliddwa aba Benyamini ne Isubosesi mutabani wa Sawulo 12, ne ku baddu ba Dawudi 12. Ne bakwata buli muntu munne omutwe, ne bafumita buli muntu olubiriizi lwa munne n'ekitala. Awo ne bagwira wamu. Ekifo ekyo kyekyava kiyitibwa Kerukasukazulimu ekiri mu Gibyoni. Olutalo ne luba lukakanyavu nnyo ku lunaku olwo. Abuneeri n'agobebwa n'abasajja ba Isirayiri mu maaso g'abaddu ba Dawudi, era batabani ba Zeruyiya bonsatule baali eyo, Yowaabu ne Abisaayi ne Asakeri. Era Asakeri yali wa mbiro ng'empeewo ey'omu ttale. Asakeri n'agoberera Abuneeri, awo ng'agenda nga takyama ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono okugoberera Abuneeri. Awo Abuneeri n'akebuka n'ayogera nti, Asakeri, gwe wuuyo? N'addamu nti, nze nzuuno. Awo Abuneeri n'amugamba nti, kyama ku mukono gwo ogwa ddyo oba ku gwa kkono, okwate omu ku balenzi weetwalire ebyokulwanyisa bye. Naye Asakeri n'atakkiriza kukyama obutamugoberera. Awo Abuneeri n'agamba Asakeri nate nti, kyama obutangoberera, kiki ekinaaba kikunkubya wansi? Awo ndimuyimusiza ntya amaaso gange Yowaabu muganda wo? Naye n'agaana okukyama. Abuneeri kyeyava amufumita olubuto n'omuwunda gw'effumu, effumu ne liyitamu ne liggukira ennyuma we, n'agwira awo n'afiira mu kifo omwo. Awo olwatuuka, abo bonna abaatuuka mu kifo Asakeri we yagwira n'afa ne bayimirira. Naye Yowaabu ne Abisaayi ne bagoberera Abuneeri. Awo enjuba n'egwa nga batuuse ku lusozi Amma oluli mu maaso g'e Giya mu kkubo ery'eddungu ery'e Gibyoni. Awo abaana ba Benyamini ne bakuŋŋaanira ku Abuneeri ne bafuuka ekibiina kimu,
ne bayimirira ku ntikko y'olusozi. Awo Abuneeri n'akoowoola Yowaabu n'ayogera nti, ekitala kirirya ennaku zonna? Tomanyi nga walibaawo balagaze ku nkomerero oluvannyuma? Kale olituusaawa obutalagira bantu kuddayo obutagoberera baganda baabwe? Yowaabu n'ayogera nti, Katonda nga bw'ali omulamu, singa toyogedde, kale enkya abantu tebandiremye kugenda, so tebandigoberedde buli muntu muganda we. Awo Yowaabu n'afuuwa ekkondeere, abantu bonna ne bayimirira, so tebeeyongera kugoberera Isirayiri, so tebaalwana nate lwakubiri. Awo Abuneeri n'abasajja be ne batambula mu Alaba ne bakeesa obudde, ne basomoka Yoludaani, ne bayita mu Bisulooni yonna, ne bajja e Makanayimu. Awo Yowaabu n'addayo ng'alese okugoberera Abuneeri. Awo bwe yakuŋŋaanya abantu bonna ku baddu ba Dawudi nga kubuzeeko abasajja 19 ne Asakeri. Naye abaddu ba Dawudi baali bafumise bwe batyo ku Benyamini n'abasajja ba Abuneeri, n'okufa ne wafa abasajja 360. Ne basitula Asakeri ne bamuziika mu ntaana ya kitaawe eyali mu Besirekemu. Yowaabu n'abasajja be ne batambula ne bakeesa obudde, ne bubakeererera e Kebbulooni.